Okay, buterevu omulungi ali Impact FM radio Lwasa Mayinja wasibita sebo wasibita nyabona te tuli fenna program Kalumanywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange wekwe kumira kweno yokka munafa tuliriza program eno nkwa ku mawulire agenze maso kwandikabira omunsi yonna then ate tulondobayo agogo kamunanga agenkizo amalagono so kwanga munago genonyeza then ate amalala wetuva ata upatiddako ne tugenda maaso Kalumanywera kunoonyereza kwe nyinyi tulabana te obuvono obuddo obwebizibu byetulaba ebigenda maaso mu nsi yaffe ebivaawa mu nsonga bwekyo kale n'olw'ensonga tutandikirewo nate tulabe amawulire ki agagenze maaso okwandigabirawo nate olunaku olwaleero nja kutandika mu ggwanga erimeddwanga erya Mali ekiri mu Mali naffe amagye ag'omukago gwa Bulaaya United Nations amawanga amagatte gibayita UN Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission mbwagateko kwati munegazze embeera mu nteeko nga gagoba kibayita abatujju bali abayisiraamu abatujju agatekebwayo agamayiddwa nga minisuma galangiridde mu butongole nti beka munnange ebyago bibigala sokwani gavaayo gavudde mu town emanyiddwa nga eyaba gagamba tino embeera ebyokwerinda etaso okuba ndi munange esajjukira ddala. Can you imagine? Oboke batadde ku Twitter, of course bagita kati X. Batadde ku Twitter balaze nti nno eno peace missing mission, peacekeeping mission yabagenda okuba ndi munne batereza embeera mu kitundu ekinyinyini balaba nti nno munange embeera ebyokwerinda etaso okuba nga esajjukira ddala ko bo nti kabadduke baveeyo tebajja kukkiriza amagye gabe kuba gafiirayo mu bitundu ebyo. Webuuliza nti bali banoonyeyo ki nti omusirikale waliko okuba nga atiira embeera ati y'okkumeddembe kaki kyaba alina okuba nti akola. Era bavudde ne bagamba nti basaba abantu bonna benenga bavaayo kubanga operation yafuuse complicated. Mu mwezi gw'omukaaga jjukira UN Security Council yatuula n'ekkiriziganya egiyo amagye gaabwe mu ggwanga erya Mali omwaka gwe gunaggweerako oluvannyuma lwa gavumenti okuba nti munange maamulwako eyaliko amagye ne gatwala munange enkasi era nga baga nti nno balina okuba ne bavaayo omwaka guno aguweddeko naye obudde balina okuba ne bagira amagye gaabwe batumula kuba nti buggwako jjukira nti eno kibayita minusima amagye ago gena okuba ne gakuuma ebitundu ebyo okuba ne gazza emirembe gatekebwa mu 2013 okuwegeza okuba ne bayamba bajihadisiti bano banalukalala okuba ne bakendeera ddala naye kigambibwa munaffe February w'omwaka guno batuuka nga lyo abasirikale basukka mu 1,100 wamu ne police officers 1,600 abali ku stage badeployingibwa February guno omwaka gwennyini naye ku Sunday ekisooka amagye oba ejje lya Mali yani armed forces lyava ne reporting nti no abasirikale 7 bali battiddwa n'abala 8 ne bafuna kibayita ebisago ebyenjawulo nti akabinja akamu akabaga okujja ku gavumenti akamayiddwa nga coordination of Azawadi movement kabalumba wakati w'olwokutaano n'olwo Sunday akati mu kubalumba kyova tino kale bavudde ne bagamba nti tebajja kubeera waawo kuba nti bafa mu mbeera bwezi kira bafunye ebisago batwalira mu ttimbukulu okuba bajjanjabibwa mu mbeera bwekyo munafu atuliza akati nno jjukira nti nno waliwo kibayita coalition mu ggwanga erya Mali obungi obwegattagatta bwetyo mpolampola naye nga amagye ga gavumenti gugamba ekintu kimu kyokka nti nno galina okuba nti tegakyetaaga buyambi bw'abasajja bano bakyerupe wabula basala okuba baddukira mu Russia okufuna kampani emeddwa nga eya Wagner okuba nti bayamba okuba bakuuma emirembe mu kitundu ekyo. Actually ensonga y'emu ku ezo ezimu lwaki nti baga okuba bagobayo Obufalansa America mu kitundu kino kati n'Amerika bagambye oba UN bagambye kabaddukeyo kyebatwala kubanga bakuuma emirembe gibalemye kuba nti obutujju bweyongedde mu bitundu ebyo bagamba nti no ebya Mali. Kabuteeko mu ggwanga ate erya Niger ekiri mu Niger jjukira president bamujjako president gwe bajjako Mohamed Bazoum oba Bazoum sinza munayi wasubira Olufalansa kakati abawamba president ne bamujjako bayita ba junta military junta abasirikale bano abali bakulembeddwamu of course banafano akabinje kano kenyiri kakuuma president akamwejjirako kati balangiridde mu butongole nti balina enteekateeka ez'okuteeka mu kooti omusajja ono president omuwamba omuggyeko Muhammad Bazoum bamuvunaana emisango egy'okulya mu nsi olukwe high treason n'okuba nti munanga ayisa olugaayo mu kibayita obanga ssa ebyokwerinda by'eggwanga lino mu katyabaga
kano muleke kabonero kati akasembyo ke baleese akalaga nti nno ne pressure yabadde tekeddwa ku basajja bawamba president ono okuva mu ECOWAS okuva ne mwanga agenjawulo tebajja kuba nti munange bagigondera. Jukira ECOWAS erevuddeyo ng'egambye nti nno etaddewo kye bayita amaanyi nayo yeekanze olwawulidde nti kati amagye gagenda kuvuunana president omuwambe. President ono wamu ne famire ye jukira bamuwamba mukyala we wamu n'omutabani babakumira wansi mu basement olubiri olwa president era nga bali mu mbeera nnungi okusinziira ku President Bazoum bw'abyo yagamba newankubadde ng'embeera emu ayita yagamba nti nombi nnyo yakyayiddwako ne dokita bakiza na dokita n'amukyalirako ku nnaku olwa ku weekend ku Saturday n'amukyalirako actually ku Sunday era Bazoum bamukiza n'okufulumya ebbaluwa n'efulumizibwa ku nnaku olwa Saturday. Akati nno bagamba nti bano akaseera katuuse waliwo emisango egikuba gimuvunaanwa. Bazoum alina emyaka 63 egy'obukulu. Mutabani we wamu ne mukyala we bamukuba bakwatibwa so bagenze babakeberako ng'obulamu bwe buli oke. General amayiddwa nga Abdurrahmani Tichiani onira akuli ekibayita Presidential Guards Presidential Guards Unit yavayo nerangirira nga 26 July ng'omukulembeze omujja olwajjako president ono. Kati ECOWAS baade bagenda maaso okuba ni bakola ki bateka pressure ku basajja bano abasirikale okuyimbula president nga balooza nti nje bijjako byakwogera bwogezi na kuwayaamuko nayo kyabavuddeko kyabuuseeko bwe bageze mu maaso muganda wange ne bawulira nti president bateekateeka muggulako misango egy'okulya mu nsi olukwe n'okuba nti ayisamu olugaayo mu by'okulinda by'eggwanga lino nga ndooza akolagana abazungu bali bataagalirako ddala bano. Akati jjukira nti nno ECOWAS yakola ekisingayo kyeyakolawo yali tisatiza okuba nti erumba n'amagye bagamba kasamugezi okuba ni mulumba tujja kukola ekikyamu eri president wamu n'amaka ge. Embeera munange bwetyo bwe yali kyebakola kyokka kyokka ekyamakulu maybe kujjako masanyalaze okuva mu wange ageetoolodde nga Nigeria kubanga Nigeria ebadde supplying amasanyalaze wano mu kibuga ekimeddwa nga Niamey ekya Niger amasanyalaze gavaako buli kaseera. Akati embeera munange bwetyo bweri. Akati waliwo okwogezeganya okuba nkugenda mu maaso okuba nti kujja mu maaso awo okusinza ku prime minister omuteekeko owa Niger amayiddwa nga Ali Mahmani Lazine Zeyini yagambye nti basuubira okwogera muko ne ECOWAS mu nnaku ezijjako boogere ku nsonga ez'okubajjako envumbo z'abataddeko mu mbeera bw'ekyo. Ejjukira okuwamba gavumenti mu Niger kyefaananyizaako okuwamba gavumenti mu Burkina Faso ne mu Mali mu Guinea ebitundu ebiriraanyawo awo era nga bonna bukisa abawamba bagamba tebakyakolagana bakyeruppe bano abazungu kuba mu nsi za Bulaaya okuggyako Abarussia abamayiddwa nga abawagina. So embeera munange bwetyo beri kusaidi eyo gwe munanga mpuliriza aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Okay, omanyi obanga obwadde president embeera ekyukakyuka nabye muwala wa president ono ye bagenda okuwamba nga yali agenze mu holiday mu Bufaransa. Bibirumya bino abatuuze by the way abaana b'omukulembeze bagenda mu holiday mu France because bitya ne bejalajamya ng'ensi yegenda maaso okuba nti munange ebeera mu bwavu. Kati muwala wa amayiddwa nga Zazia myaka 34 egy'obukulu bagenda okuwamba kitaawe ne maama we n'omutabani w'emyaka 2 gwe bagamba nti alina n'obuzibu alina ebirwadde ono yali munange agenze mu Bufalansa kuwummulamuko bebadde nga ali mu kwogerako mu ggwanga lya Bungereza yage kitaawe ne maama we n'omuvubuka ne muganda we omulenzi tebalina na mazzi mayonjo tebalina na masanyalaze basiibira ku muceere bwe basiibira ku muceere gwe balya gwokawoka mbwe emmere eri mu kuba nti evundya mu firiji kuba terikyali masanyalaze byonna nga byogera ebyo omuganda ng'atuuliriza ng'alaga nti kati munange embeera yakyukiridde ddala kuba kati bano abasajja obadde mukulembeze kati bakusiibidde wansi mu basement ky'oliira emmere ebakuwa tokyalina buyinza bwewa mmere gyoyaga kuba nti olya bwatyo yadde ayogera munnaffe atuuliza ebigenda mu maaso okusaidi eyo. Nkujja eyo kwakutaliko mu Hawaii ekiriyo omuliro wildfires omuliro gukyagenda mu maaso okuba ni gukyakyankalanya bannaffe bano banoonya emirambo okusinza munnaffe ku b'obuyinza abali ku kizinga kyekimanyiddwa nga Hawaii okusinza ku gavana ow'ekitundu kyamayiddwa nga Josh Green agambye nti be batali kuba ni banoonya emirambo n'abantu ababuze kiga nti no kiyinza okuba bajja kubanga bazuula abantu abali wakati w'10 ku 20 buli lunaku wetwogerera abantu abakafa be bakazuula
bali 99 ate nga bakyanoonya balala kiraga nti omuliro guno ogwekuma gwokka kibi nnyo nnyini ddala. So ne bagamba nti omusajja nagambye kizima twalina ku nga 12 okumanya abantu bameka abafidde muliro guno ogwakutte ekizinga kino ne gukisanyaawo. Abantu ababulwako bannaabwe, those who are still missing, be batalabako bali eyo mu 1300 balambirira. Era omusajja nayogereko eri bannamawulire n'agamba nti ebitundu nga 25 ku 100 ebiri affected bamaze okuba babikavalinga banoonyezaamu kye bayita emirambo. Kakati wetwogera ku tawuni akamanyiddwa nga aka Rahaina ko kasanyiziddwawo ddala ebyaddala. Kana katundu kade kalina abantu abasuka mu 1200 abadde babiramu, abasinga obungi bayinza okuba kigambibwa nti badduse abalala bafiira mu muliro guno. Naga nti cruise bazitaddewo kuba zinoonya munnange abantu ab'eŋŋanda. Era obudde bonna bagalina okugamba baleese embwa, bayembudde embwa 20 ze batraining okuba zinoonya emirambo ku kizinga kino, zibire nga zinoonya wamu ne bannaffe amaiddwa nga ba Federal Emergency Management Agency abafema bene banoonya emirambo egy'abantu. Kazinga kano kabaga no kaliko nga that is a 5 square miles. Akati asabye n'okusaba ab'eŋŋanda bwawuliddwako omuntu wo vaayo oberenga owaayo kye bayita DNA bakuggyeko samples ezo, kuba nti emirambo bagenda ogisanga either bagusanga gwayidde nnyo tegukyategerekeka. So mu mbeera ekyo balina okuba nti bajjako abantu samples zino baberenga bakebera ani muntu wo waali oba taliiwo bitundu bwebityo munaffe atuliza. Akati nno kyekigenda mu maaso okuba nti bannaffe bano bafuna obuzibu. Good enough about the Chibaita housing unit, anke hoteli, 12 bajja beeramu komu naye nga banoonya nate abantu baabwe naye nga amaka gonna gaso gaweddewo wetwogerera. Ebitundu omuliro guno gwe bagamba ogwekumi munaffe gwayongeddwa mu kasunda bbaasi oba empewo yabadde eyabula bennyo eva ku muyaga ogumaddwa nga Dora, Hurricane Dora, wampozi n'ebitundu okuba nti munange bya ddungu nnyo drought conditions ezo that is kusaidia bannaffe aba Hawaii kusaidia eyo. So ekyo kimune kyekiriyo kyekigenda mu maaso okuba kikola kibeerayo. Kiba tukyali awo nate omusajja yesimbako okuba president eyanga liko n'omukiise congressman owa Texas amaiddwa nga Ronnie Powell yesimba okuba president gwanga lya America ono gwe twogerako. Yavuddeyo n'agamba nti nno ebyaddala talabanga kuswala, talabanga bunanfuusi buli banna b'ebufuzi nga bwe ggwanga lya America nga tulinde president Joe Biden. Lwaki akyogera bw'ati? Agambye nti nno yennyamidde nnyo president Joe Biden ow'eggwanga lya America oyavuddeyo n'asaba billions endala 24 obuwumbi 24 obwa dola babuteeke mu lutalo olw'eggwanga erya Ukraine. Bali mu kuba nti balwana ng'abantu bali mu kuba nti bafa mu muliro gwakutte ekizinga kya Hawaii. Yagambye bino bigambo bya Naikoti, "It is hard to look at recent footage of the devastating in Maui and then hear President Joe Biden tell Congress that he needs another $24 billion for Ukraine." Nayongeko nagamba, how can this administration continue to justify tens of billions of dollars for this losing war that is not in our interest while the rest of the United States disintegrates? Yagambye kikwasa ennako kizibu okukkiriza bw'olaba ebifaananyi ebiva mu kizinga ekimanyiddwa nga ekyamawe kyaweddeko omuliro. Naye ate n'owulira President Joe Biden nga ayogera asaba olukiiko olufuzi eggwanga erya America nti bamwongereyo billions 24 endala aziteeke mu lutalo lwa Ukraine. Naga nti osobola otya ddala okugenda mu maaso noba nga oyonoona billions and billions of dollars mu lutalo lwetagana na kuwangula, lwetalinamu interest n'akamu n'akeddagala, wabula nga eggwanga erya America lisaanawo. Jjukira America yakateeka sente zikkeyo mu buwumbi 12 eza dola mu lutalo luno lwe bagamba just a proxy war olwatandikibwa olutandikirwa nga balwanga n'eggwanga erya Russia. Ono omusajja bwe yagambye bw'atyo yagambye omusajja ono. Era yagambye nti nno Heritage Foundation analysis gye yakoze bakalculatinze nti sente ze bakozesa mu lutalo luno buli mu America asalibwako siringi nga $900 okuba nti zigenda kyokka nga kiboogerako tebakyasobola kubanga munange basobola okuwafoolinga kye bayita emergency fee eyasinja 10,000 eri America bonna, wabula nga sente zonna zigendebwa kasaba zitwala mu lutalo luno buli America aba awaddeyo singi $900. Kyagambye nti no, how many Americans would rather have
those $900 back in their pockets rather than in the pockets of the Lockheed Martin, Raytheon and Ukraine's oligarchs. Nagamba B'Amerika bameka abali badde balina okumantiseereza omunaye bazibera mu nsawo zaabwe than okuziwa abagagga abali mu ggwanga lya Ukraine nga musponsinga olutalo mu kugula ebyokulwanyisa. Nayongeko nagamba Ukraine is not winning and cannot win the war. Lwaki mwonoona ssente mu mbeera bwekyo? Munnange sezongera kuba ndi munezo ziikira mu lutalo luno wetwogerera. Omusajja ono physician mulamba yasabingako mu Congress mu lukiiko lwa bannafuna Amerika okumuna emyaka 23 nesimba okuba president emirundi 3 ngesimba okuba president mwaka wa 1998 nga libertarian navayo najjako mu Republican primaries 2008 ne 2012 anakuwanga retiringa obanga wumula obyabufuzi mu 2013 nassawo kye bayita institute ye ey'emirembe n'obugagga emayiddwa nga Ronnie Paul Institute for Peace and Prosperity. Bwati munnaffe omusajja watu bwe yakyogedde n'alangira President Joe Biden olw'okuba nti munnange talina kubanga akola ki asasinya ssente bwati mu mbeera bwe ziti. Ekyewuunyisa muganda nga atuwuliriza ekyewuunyisa Joe Biden president gwanga lya America yamazeeko weekend ng'ali ku beach mu kitundu ekimayiddwa nga ekya Rehoboth wali mu Delaware. Bamubuuzizza ku bikwatagana ku kizinga omuli ogwakutte ku kizinga kimayiddwa nga that is a Maui, yagambye bugambi no comment. Yagambye no comment. Era okusanga ku mawulire agafulumiziddwa ne press secretary ow'amawulire okuva mu White House amayiddwa nga Karen Jean-Pierre yagambye nti president talina pulaani zonna zigenda kukyalako mu Hawaii nokwadde nga bali mu kufa nga batukomoka bwe bati. Tuli ffenna ndowooza muganda wange kikigenda maaso mu nsi mwe tuwangaalira. Wiiki ewedde Biden yasindika ekiwandiiko eri Congress n'agisaba billions 13 zibeera nga zigenda mu kyebeta security assurance oba security assistance zizambeko mu byokwerinda n'endala obuwumbi 7 zigenda mu kyebeta economic and humanitarian assistance eri Ukraine mu kugiddaabiriza nga muno mwalimu okusasula emisaala gyabo abalwanyi mu ggwanga erya Ukraine mu kibuga Kiev. Okitegera baaba kikigenda maaso eyo kati ani wetwogerera lutalo oba kino kiteewo kikinagamba nti nno abantu bali ku kizinga kye kimayiddwa nga ekya Hawaii ani akyagala. Yo omusajja amayiddwa nga Volodymyr Zelensky president wa Ukraine munafa atuuliriza agambye abantu ba Ukraine bewale okugenda mu bbaala ne mu kiraabu. Abagambe nti Ukraine eri mu lutalo n'ensonga bwe abatalwana mwali badde ng'obudde buno muyamba ate abalwana abali ku front line, si kubeera mu bbaala ne mu kiraabu, si kubeera mu kuvuga motoka za mpaka na bugali bwa mpaka, mu kusanyuka nga muli mukuba nti mukola muyambeko banna bali ku lutalo bere nga mulwana. Kyekijja okuba nkizaamu amaanyi. Yabegere mu video efulumiziddwa olunaku ekikeze olunaku olwaleero juke yayogera nnyo bw'atyo n'agamba ennyamivu nnyo nti abantu bali badde kali bali mu kuwagira nti okuwangula Russia yabadde common national cause, wabula yennyamira nnyo kuba nti abantu basiba banywa mwenge mu night club basiba bazina. Omusajja ono bw'atyo bagee musajja watu atuwuliriza nga mwennyamivu nnyo nti abantu ba Ukraine mu kyo kungubaga okuba ndi munange bamwegattako balwane ekiri ate basiba basula banywa basanyuka busanyusi mu kibuga Kiev. Namuli nkwadde olunaku lwayo munafa atuwuliriza okyaliko Impact FM Radio Lwasa Mayinja kati omulemu ko otandikirawo.